ddwaliro abalina wabaluma. Wiiki eno twogera ekigambo nti Katonda asinza Sitaani amaanyi. Tukimanyi kya bulijjo naye njagala kijjukiza. I want to remind God's children, don't let coronavirus fool you. Bw'obeera mu ddungu okumala ebbanga eddene oyinza olowooza enkuba tetonnya walala. Bw'oziika okumala ebbanga eddene oyinza okulowooza buli actually bw'ozimba ennyumba yo nga yaliraana mochari oba nga yaliraana, if you build your house near a what? A graveyard, you might think everyone is dying. I'm here to tell you, people still live longer. People still bounce back. Satan is a cat, God is a lion. Kana abalala mafuta agali wano mbasabira mwenna abali ku TV, abalina kansa, abalina sirimu, abalina amabanja, abalina ebirote bibi, abalina emizimu, akyabadde n'omuntu omu oli musamize naye ondaba okuva olwaleero Yesu akukyalire. Ekitangaala, light is greater than darkness. So buli ewali ekizikiza mu bizinesi yo omusana gwake, buli ewali sirimu omusana gwakewo, buli ewali endwadde omusana gwakewo. Genda mbasaba ne baba toli mulokole, yita Yesu emirundi 3. Gamba Yesu, yita omuli ebiri. Kyogera oba Sitaani yetuga yetuge, kireekana emirundi 2 mugagamba Katonda asinza Sitaani amaanyi. Kidde mungu alina n'obusuulu. Kyogera mu luzungu nga God is stronger than Satan. My God is stronger than Satan. Katukubengera omwanga. Let me have your seat. I want to welcome my brothers and sisters on NBS and to thank NBS TV for now a year plus a few months. Mr. Kalisa and your team, let's clap for you as the church. Because of you, we've reached too many on the online, YouTube, Facebook, Pastor Wilson Mugembe and the entire team. Thank you so much. I mean, the social media team. People all over the world that are watching us, I want to tell you, God is stronger than Satan 1,000,000 times. Sitaani asobola okukwagula kubanga kapa. Naye Katonda mpologoma. Ngenda kuddawa. Omanyi bw'ozimba enju yo kumpi n'elimbo. If you build your house near a graveyard, your mind might tell you that everyone is dying. Am I talking to you? Yet someone is going to a party. If you've lived in a desert for a long time, you might think it's not raining elsewhere. The Bible says in Luke 11:21, when a strong man fully armed guards his house, his goods are safe. But when a stronger man, the idea is strong versus stronger. We're not so often. I want to go. Luke 11:21. Timon, come with me. Want to go? When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are in peace. Read with me. But when a stronger than he comes, he overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted and divides his goods. The idea is, cancer is strong, God is stronger. Lekera ogamba nti abantu tebakyafuna visa wamwe yebatatonyankuba. Lekera ogamba nti
buli alwala afa. Bannange waliwo abawona, waliwo abawangaala. Amawulire ku NBS ku ssaawa emu oba ku NTV oba ku BPS oba ku Weekend oba ku CNN oba ku Al Jazeera oba ku Sky tebagatonda. They didn't create the news to tell you good news. Abawonye Katonda atuma bamalayika buli lunaku okuwonya abantu accident. Abawonye tujja balaba ku mawulire ku ssaawa 4 bagenda kulaga bafudde. Ani ali mu saavisi eno? Naye nga bassebo ne bannyawo abantu bakyawona. Waliwo bangi abayise mu accident olunaku. Buli muntu yeekanaga Katonda asinga sitaani amaanyi. Kyogere nnyo ne Katonda. Amawulire tebagatonda kubuulira baani bawonye. Amawulire bagakuleetika kubuulira batawonye. Mukyala wa Wilfred wuuyo yabadde afa kansa. Mukama yamuwonyeza. Ekyo togenda kisanga ku mawulire. Ogenda kisanga mu mawulire amalungi. Njagala engalo zawukane. Oliranga abantu ng'ebyabwe byagaana. Katono mwana wuno Shanita aliwa. Jabu. Shanita wajja twata bana abaana bamulekwa abamu bana mukyalire ku Masi Gindo kyaliyo Masi schools, one of the best schools. Somero lya Fred bana muyimba aluka nakana kayimba bumbi muyimba ono twamufuna ine emyaka ebeka tajjuki twamufuna ine emyaka 3. Taata wenga afuta, mama wenga mulwadde. Kati atuuse P7. Kati bw'obeera olimireko. Lowooza kakati maama kanfudde, taata ebintu biganye, sitaani asinza. Bannange entegeeza ensi yonna. I'm making a special announcement. Ne bwe kibanga sitaani kigenda kunyuma. Sitaani ne bwakufuukirafukira n'afuula ewuwe n'akumenya n'akugimootola. Katonda asobola okuyunga. Buli andaba ng'owulira nti sitaani w'amaanyi nnyo mu njuuyo, nze kugamba Katonda ewange w'amaanyi nnyo. Abantu bakyawangaala, abantu bakyasoma. Katonda asanga omuntu n'amuyoolayoola. Nzize kutegeeza abalina sirimu, Katonda asinza sitaani amaanyi. Ntegeeza abalina amabanja, Katonda asinza sitaani amaanyi. Ntegeeza abalina Isirayiri, Katonda asinza sitaani amaanyi. Ntegeeza sitaani bandenyendenye, Katonda asinza sitaani amaanyi. God is powerful, stronger. So don't fear strong. Fear stronger. Uganda police is strong. UPDF, talk to me, is stronger. UPDF is strong. US or an army. No gamba our police, our local defense, the police is our local defense and look. No gamba our police, the UPDF is our police and look. No gamba our UPDF, the American America Gatus. Got the idea, ekizibu kyo kirina amaanyi. Era kapa esobola okukwagula. Sitaani kapa esobola okukwagula. Naye bw'ogamba kapa nti oli wano oli kwekalakaasa, naye empologomezze. Buli abantu atalina mukisa nga sitaani yakumenyamenya, yabba ssente zo, yabba famire yo, I'm declaring Katonda akyasinza sitaani amaanyi. God is stronger. Somebody say, my God is stronger. Simukubira mulire.
bisi ebyabalema katonda wange akyabikola ebyalema abasaba abazungu n'abaganda katonda abisobola ebyalema twatudde olowooza sitaani wamaanyi omanyi bw'oziika ennyo weerabira nti waliyo okuzuukira weerabira nti waliyo embaga sente bezikubula ennyo olowooza olwoli yagamba munne nti abasajja ofuuko bonna tekyali abasajja bonna benzi teri musajja tekyali basajja nina pasita gwe nasanga ng'agamba abantu pure abaami bamwe bonna babasiba bali luzira era wange yali luzira sitaani ayagala kulowooza nti yafuga nti katonda ye kondakita kyokka nga ne ku baasi taliiko nsubulira maanyi ga katonda gayite ku Facebook ku YouTube nsubulira maanyi ga katonda mukazi gwe katonda akyajja abantu lunaku katonda akyasangula amaziga katonda asinza sitaani kyogera emirundi musanvu katonda asinza sitaani amaanyi kinyamala katonda asinza sitaani amaanyi buli bw'okyogera wona katonda asinza sitaani kiza mu luzungu God is stronger than Satan. God is stronger than Satan. God is stronger than Satan. God is stronger than your pain. God is stronger than your demons. God is stronger than the Holy doctors. Njagala kwebaza. I want to say thank you. Banange tenti gye tulimu enkaddiye. This temple where we are is worn out. Genda basabira essaala ate genda bakwata. I'll pray for a prayer that shall come true. Raise up your hand. Nsaba katonda nammwe ababuze otulo. I pray that nga nange bw'atumbuzizza will render you sleepless like he has done to me paka nga tuserese kanisa eno. until we have roofed his house. Gamba amiina. Amen. Ndi mu kunoonya abantu 100 I am on a search for 100 people. nga musobola okujja ku breakfast nga 27 People March. can come for the breakfast here on the 27th of March. naye abantu 10 njagala abantu nga basobola okutoola ku katonda kyabawadde ne bawayo miliyoni ki. I'm looking for 100 people that can give God 1 million from what God has given them. ennaku zino ndina mutembeeya kaadi za breakfast. I am hawking cards for the invitation to the breakfast. Honorable Tim Lwanga yatukubidde n'atuwaayo miliyoni. Honorable Tim Lwanga called and gave us 1 million. Jo nagenze wa CEO Uganda Tourism Board Auntie Lily. Yesterday I went to the CEO of the Tembe ya Uganda card. Tourism Board taking cards. Ye CEO ye. Yep. Direct. Omukulu. Executive. Professor Semakula yatutte ne bangulako kaadi 3 omukyala Auntie Lily n'asasula cash. Agazi okujja. Bannange nammwe abali wano nammwe abali ebweru. And to all of you that are here, those of you watching us from wherever you are, Nabawe namba ya Akayo. Kubira Judith Akayo. Olaba ne Mama Fina yatukubira n'atuwayo miliyoni. Kitegeeza yaliko ng'asaba. call Judith Akayo. Then the Lord has also given us 1 million. Ate buli anenya okuba mukwano gwa Mama Fina, Yesu yali mukwano gwange. Ate nezo sente za gavumenti. Judith Akayo. Enamba ya Judith Akayo eri 0782 32 85 30 oba 0701 26 48 35 oba Opportunity Bank etwagudewo account for the roof. Enamba account eri 120 391 70 1111. Olaba nyimiriza enjiri nsooke bannange tusula mu mayumba amalungi naye ennyumba ya Mukama etonnya. We sleep in nice houses, but see So how the house call of the Lord Judith is. Akayo. Obira Judith